ennomba zibadde 145 Russia. Kakati tutegedde nti drone yino ekozeseddwa wakati mu kulumba. Russia ezemu n'erumba ekitundu ekirala kiyitibwa Kivuyivu kisangibwa mu Kharkiv. Eno naye mpuliriza abantu basatu bagenze maaso n'okuba nti bafudde. Makaguma babadde drone y'Abarussia ekyalo bakiyita Lovisika. Drone y'Abarussia ekubye amakamu babadde okakkananga basatu bafudde. Kakati ebibadde mu Kharkiv basoose balumba Zaporozhye, olunaku lwe lumu ne balumba Kharkiv, Abarussia ne baddamu ne balumba ne Kherson. Ne Kherson omuntu omwattiddwa, amaka gawerako beegatte gagenze maaso n'okulabika nti goononeddwa, emmotoka zikutte omuliro, gas pipeline ekubiddwa okusinza ku Governor Alexander Prokudini bw'atyo bwagenze maaso n'okulabika nti ategeezezza ennumba z'Abarussia zibadde za mugirano. Kakati era Abarussia lunaku lumu bwe luti lwe tuliko bazzeemu ne bakola obulumbaganyi ekibuga kye bayita Dobropiliya nakyo bakirumbye, eyo region eyitibwa Pokrovsk ey'eggwanga lya Russia naye bagenze maaso n'okulabika nti balumbye. Kakati ekibuga kye bayita Konstantinivka eno omuntu omulala agenze maaso n'okulabika nti atiddwa okusinziza ku bulumbaganyi obukoleddwa abasajja Abarussia. Security Service SBU ey'eggwanga erya Ukraine kitongole kya bambega bategeezezza nti Ukraine nayo erumbye era bagambye nti ennyonyi 5 z'Abarussia zikubiddwa fighter jets z'Abarussia 5 n'ambirira bazikubye Sake airfield esangibwa mu kitundu eky'Crimea. Bagambye nti bakubye 5 emu bajonoonedde ddala. Kisaawe bakiyita Sake airfield kisangibwa Crimea. Crimea kyali ekitundu kya Russia, eggwanga ekyali ekitundu kya Ukraine. Russia n'egenda maaso n'okuba nti yakiwamba. Kati Ukraine erumbayo. Balumbye ekisaawe ekyo wabaddewo ennyonyi 5. Ukraine egambye nti emu bajonoonye. Ekitongole eky'abambega ekya SBU bwe kityo bwe kigenze maaso n'okuba nti kitegeezezza. Kakati Ukraine omukulembeze waabwe Volodymyr Zelensky wuno ategeezezza n'agamba nti bannange bulijjo mbagamba olutalo lulimu ba machineries. Yes, Zelensky alajanye agambye nti olutalo lulimu ba machinery. Bakizudde aba Ukraine nga beyambisa intelligence. Bagambye nti waliwo ba machinery abalwanira ku Russia nga bava China, abalala bava Tajikistan, abalala bava mu Uzbekistan, waliwo n'abava Pakistan n'amawanga amalala okuva ku Semazinga Africa. Nti bano be bagenda maaso n'okulabika nti balwana nga balwanirako eggwanga erya Russia ekitundu ekiyitibwa Vosichansk area esangibwa Kharkiv. Ukraine egambye tuzudde Abacuba bali wano bayambako eggwanga lya Russia. Okitegeera mu lutalo nga bwe badde lutambula, Ukraine badde ejja n'etugamba nti tuzudde Abacuba, ne Russia n'egamba nti waliwo Abacuba abayambako eggwanga lya Ukraine. Kyokka waliwo ebyo badde nnomo n'ebyo badde abonomo mu lutalo. Olutalo lwa Russia n'eggwanga lya Ukraine okuwa Ukraine ebyokulwanyisa n'ovaayo n'olangirira nga Germany bw'eyinza okuvaayo n'egamba tubawadde tanka bweti ne bweti, nga Bungereza bw'eyinza ovaayo n'egamba tubawadde Storm Shadow, nga Bufalansa bw'eyinza ovaayo n'egamba tubaweereza zi Falcons, nga America bw'eyinza ovaayo n'egamba tubawadde Atasimuzi oba F-16. Ekyo kibadde nnomo mu lutalo luno lubadde lutambula n'ekibadde kisaawuninga abnomo era nga amawulire gakivumirira okuwulira nti waliwo eggwanga eryawadde Russia ebyokulwanyisa. Ekyo kiri abnomo omuntu ebyokulwanyisa kyokka bali mu lutalo. Ono bwafuna bamwogerera, oli bwafuna it is okay. Kakati Ukraine ye badde efuna ebyokulwanyisa nga kiri okay. Russia bwefuna ebyokulwanyisa ekyo tekiri okay. Russia bwefuna bamachinery tekiri okay. Era nga Zelensky bwategeezezza nti waliwo bagenda maaso n'okulabika nti bayambako. Kati Russia kigamba okuba nti bamachineries bawerako ebadde egenda maaso n'okulabika nti bafuna akadde kano gebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. We nataddeko Pala FM ekwera omuntu wa bulijjo Zelensky arajanye agente abasajja balina mu Cuba, abasajja balina omucuba mutuyambeko. Waliwo drone ya Ukraine yino egenze maaso n'okulumba ekisaawe ekiyitibwa Sochi Airport maserengeta ga Russia egenze maaso n'okuviirako omuliro ogw'amaanyi ddala okwata airfield eyo kitundu kya Sochi munda mu Russia.
ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Gwanga ku gwanga tukusagulira amawulire agokya. Gwanga ku gwanga.